Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. All of the things they talk, I know they hear. Say what did I do if you know they fear. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko aina katungulu aina nakambi basenga babayitote Bikini mama demo. owe Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafidiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okweta putu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life.
and training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Nti genda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu however kibaamu magezi bagiyita beyond the hijab waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala beyond the hijab tuli ku executive media subscribinga likinga bomalo sharinge full body workouts ku mandi gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Big a biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Ndi mulwadde mami nagamba mira kino na kino na kino nawe nokola ki nomira mami musawo mami si musawo kati kyekimu ne mami waaba akufunidde ettaka kirungi mami akufunidde ettaka naye mami siki si surveyor si lawyer mami wamala okufuna ettaka genda afuna surveyor agende for example nyinzo kati obufere obuliwo nyinzo okutwala kangambe shami mu kututte kutaka n'enkulaga lino okitegedde gwe n'osiima lino naye ekyapa kyenkuwa kyawano okitegedde so yinza gwe okuddayo n'ogamba n'ekyapa nkirabyeko biki naye ng'ekyapa kyenkuwadde kyawano era nga ddala ekyapa we kiri naye kyawano kati gwe nga Shamimu atali surveyor gwe tosobola kumanya nti ekyapa kye bampadde kyawano oba kyawano ettaka tebaliguziza maaso funa surveyor apime ajje ne machine ze bapime bakulage nti ddala ekyapa kyolina ddala kyawano so kitegeeza togezaako okugula ttaka nga tolina surveyor tukyanyo teekamu ezo ssente z'aba profession ba surveyor kangamba oba $5,000 oba kakadde zaakusabye naye ogenda fiirwa obukadde 10 obukadde 2 3 5 so nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi bannadde ogamba ki wamma Okay, real time with Mimi Shamima Njali erinnya lyange njagala okubeebaza okubeera ku executive media okuva Monday mpaka olunaku olwokutaano mwebale kubeera nga ate mutulaba n'okwagala bye tubaweereza. Hijab Nation ya mugwa 8 abeewandiisa mu expo namba y'essimu eri 0784 592656 0784592656. Program yaffe neteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited abatunda ebintu by'okukozesa ewaka omuli butto, ngano, sabbuuni, muzigo n'ebirala ebifaanana ng'ebyo naye nga bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda
kossa n'aba China Mart awo ku Oasis Mall oba giyite supermarket ebeera supermarket ndowooza mugende eyo ebyewaka byonna weebiri balina veses ennungi balina ebimuli ebirungi balina furniture w'omu nnyumba gwakola hotel ayagala okukola restaurant oba cafeteria balina ebintu ebirungi ate nga biri ku mutindo so yitawo awo ku Oasis Mall bayisaawa 4 baba bagaddewo saawa 2 baba baguddewo so yitawo obeere nga ate bakukolako nyambazibwa aba Mimi's Glamour awo ku Polo Road osobola okuyitawo ne babeera nga ate naye bakwambaza ndina Nuuru omukyala wammwe gwe musinga okwagala naddala abakyala tugenda kubeera nga buli wiiki atuwaayo akantu nga tutemeratemerayo ku ebyo bye tuba twebuuza akina ku bizinensi na mataka mu field gy'asinga okukola ki okubeera nga ategeera naye ate nammwe mumumanyidde so olunaku olwali tugenda kukyakolinga ku bintu nga 2 okuli ku bizinensi then n'amataka oli otya mukwano olabika bulungi buli lunaku weyongera kunyirira ate kati kewaggulawo office kati kano kakala ka blendinze ne kala yaffe alhamdulillah obulamu buli butya obulamu bulungi bigenda bitya bigenda bulungi amiina ekonomi eri wansi ewo kiri kitya eri wansi abantu bakaaba buli omu akaaba obwavu buli omu agamba bizinesi eganye abasinga nina omukyala wano ejjo eyazze nga bizinesi ali mu giggalawo naye nga tamanyi nakyazzaako bakyagamba shas trade balanga banne nga bw'abalaba balanga agamba bw'alanga ne bw'alanga ekitono ennyo views 2 oba likes 2 bizinesi abantu gyakola n'abalala bagikola naye alabye abalala baguzeemu n'amamotoka boutique abalala bagula amamotoka abagulawo branches ye tesaana kuvaamu branch yadde angambye tasaana kuraisinga omwaka raisinga nti alinawo $5,000,000 ziva mu bizinesi naye nga bizinesi capital gwataddemu atuuka ne mu $6,7 n'angamba yakooye agenda giggala obugitunda goodwin so omukyalo oyo oyinza muwa magezi ki okay so omukyalo oyo kyenyinza omuwa nti first of all mindset abantu bajja kunkowa okwogera ku mindset naye buli kimu kitandikira ku yo mindset nti wonna oba obulira nti oli wansi kyolina osooka okukolako bwe bwongo bwo otya bw'olina okusooka okukolako nzija ngenda kunyonya naye kyekintu ekisooka kuba obwongo bwo bwe buba buli wansi nga bulemereddwa tewali kirala kyogenda kulowooza nti kijja kukola kasita obwongo bwo bugivinga up era ekintu kyonna kyolina osooka okukwatako mu bulamu obwo bwe bwongo bwo kyova olaba n'omuntu asobola okugwa n'araisinga lwa bwongo ate omuntu omulala basobola okukwata obwongo bwo ne babukontrolinga n'obeera awo nga tolowooza nti olinayo n'ekintu ky'osobola kyonna kitandikira ku bwongo era abantu bonna abakontrolinga abantu batandikira ku bwongo obwo kasita omuntu akwata obwongo bwo aba bumaze yes so omukyala kasita atandika okugamba nemereddwa ngezezaako buli kimu kiganye era nze oyo manya kati alina sooka ku bwongo because right now obwongo bwe buli closed luli lwe najja nayogerako akantu nagamba in our brain we have a part called the reticular activating system nti that part of the brain omanyi mu nsi mulimu ebintu bingi right now kankugereze ku social media ku TikTok woba olaba kuliko ebintu bingi byolaba naye bwe nkwata essimu yange nenkwata n'essimu yo ebijja ku ssimu yo bigenda kuba biri different ku bijja ku yange waliwo ensonga lwaki kubanga TikTok egenda kukuleetera ebintu byerowooza nti Shamimu bino byali interested in nange bindeetera ebintu kyebirowooza nti Nuuru bino byakola ki byali interested in kati n'obwongo bwaffe bwe bukola ki bwe bukola nti tusobola okubeera mu ekonomi y'emu nga bw'otanze n'ogamba ekonomi nzibu naye mukwano ekonomi sinzi bwe wa buli omu ekonomi oyinza okugamba ekonomi abantu bannagiraba nti yes oyinza okubeera awo nga guno omwaka actually gwe omuntu gwagamba naye banaye omwaka guno nga nkikuba right left hand center naye ate nga gwe mwaka gwogamba
ng'ebintu byonna byenkola tebikola ki tebitambula kiddayo nti bw'otandika okulowooza nga gwe mind egamba ebyange nga tebitambula, that means that's what you're going to attract in your life. N'amaanyi togenda kubanga ogalina ne bw'ozuukuka ku makya togenda kuba n'eyo energy ekola video because your mind is telling you economy mbi, your mind is telling you ebyange oba byebifa oba bibadde ki, because think about it, why abantu nga balina businesses ezimu eyo neekola eyo tekola. There is a reason. It's not about the business, it's not about the economy kuba ffenna tuli mu economy yemu. Kitegeeza it's about you. You need to start working on yourself. So what is a business? Okay, analyzing ogitunuulire ogambe yes nayingira engonye naye zonzaagala ebya fashion byombi tegeera, am I excited? Does it excite me? Nti nja ku designing obuntu nti newe mba marketing, how am I marketing? Am I marketing lwanaakola ntya oba nanga bulanzi just because nawuli abatugamba tulina olanga business buli lunaku bwe tukeera kati gogenda n'ogamba wayi naakola kinaalanga? Do you have that energy? Do you have that passion? Nti n'omuntu ne bwakutunuulya aba asikirizibwa. So ebyo byonna bitandikira your mind, your mindset. How do you feel? First of all, business gy'otandise, do you genuinely love it? Challenge etulina nti abantu tutera nnyo tandika business kuba gundi yagitandise n'akikuba. Ate twegeraageranya nnyo ku muntu abadde mu eyo business, maybe agibadde mu myaka 10. Kati nze naakagiyingira myaka 3 naye njagala nenkane n'oli myaka 3 mbasiri agibaddemu. Anti oba toluddeewo naye nyinza okwegeraageranya n'oli agibadde mu myaka 10 ate ng'ayinza okuba ddala agibadde mu myaka 10 naye nagamba nti bazadde bange ate nabo baagirimu. Okuze mu kintu kyekimu nti agibaddemu. So also neyo comparison nayo ereeta omuntu okwediscouraginga. Olaba onagulawo branch but tomanya giguddawo atya. Tosooka kutunuulira nnyo balala. Yes, baguddewo branch baguddewo naye baziguddewo batya. Maybe it's a family business. Maybe nakula ndaba mama wange akola eno business. Definitely I'm going to learn from them. Definitely sigenda kuba ku same level no natandise kati. Nze nja kuba a miles ahead. So first of all aleme oyo mukyala aleme kwe comparinga nnyo n'abalala gambe ebalinga bakola abusooka obaleke obbe comparinga yobo kuba tomanyi jani yaabwe tomanyi webe yatandikira. Womala okulekera obbe comparingako gwe weekube mu torch. Tekituufu natandika eno business naye ku mutima nali njagala nti wemba nali njagala okay nga really I'm passionate about fashion, obugoyo obupya mba mbumanyi. Waliwo abantu kati ng'aba makeup nga kana akamanyi kati nze so wakola business ya makeup ekira kunsala omanyi biddira omanyi ntikano ntunuulira omuwala angolako ne nga mama ayina amaanyi nze mbeerawo ku face y'omuntu nkole kano ebyo sibisobola bijja kumbowa oba ndabe kati aba business. So waliwo business otasobola so yingira business si lwakuba ekoledde oli omulala but because genuinely ojagala. Ate oba genuinely ojagala you're going to figure out how to kukyusa nti ne woba omarketinga abantu nga bamarketinga, is your passion coming out? Is your energy coming out? But also are you creative? Oba ojja kutulaga kano nencha otulaga bugoye. I mean, we also want to know you as the person. Who's Shamim? Shamim, tubulireyo ebirala. Because if you're marketing on social media tell you marketing a business, it is social media. Social media is business media. But yes, of course, ujja social media to market our businesses. But its goal is not to market businesses, but we use it. Omuntu eyatandikawo TikTok, ye goal ye kulaba nti abantu banalaba eno video. So when you're creating your content, is it informative? Is it inspiring? Is it entertaining? Buli content golaga I know okubaako kwebyo ebintu. Either it's entertaining, it's inspiring or educative. So gwe content wo mukola otya? Lwaki tofuna gwe ba clients abalala nga babafuna ki ekirakinga? So anyway atule wansi nga tanaba nakulowooza kuggalawo analyzing ate tabeera mu panic. Sometimes tupanikinga ebintu bwe bigaana nobeera so stressed no panikinga notandika okola wrong decisions nogaa kati bino kambive. First relax, calm down, funa omuntu gw'oyogera naye
mu analyzing business mugambe okay ekituufu kyekyaagaana nga tonnaba kuggalawo ate kubuuka mu ndala kubeera n'endala ojja gibuukamu era kibeere kyekimu. So probably it's not about the business, it's about you. Work on yourself, work on your mindset. Are there some skills you need to learn? Do you maybe need an influencer boosting them? Like first sit down and analyze. So chenani mugambye ngatana papa kuligalawo kulitunda because already investing. So ngatona papa kulitunda soko tule wansi o analyzing chiche chiganye chiche nyinzo okwongeramu then awolabe if it will change or not, but everything starts with your mindset. Okay, so ndowooza you're sorted my friend. So ekirala ndowooza olwaliro twogereko ttaka oli mataka properties mwoli abantu bakugulako amataka abantu obazimbira nobazimbira nonso naye obufere bungi nnyo mu mataka. Abakyala bali eyo ku byeyo, abakyala bali wana yeyakamu 2-3 naye buli omu bamugamba okubaako okutulaga nti kati olina wootuuse tulage nti olinayo akataka. So kati buli omu akola ayagala kugula ki ttaka naye obufere omuntu amala okugula akataka nga yatandise n'okuzimba ne bamugamba ettaka liriko enkaayana ekyo ekyapa kirinako caveat. Omuntu waba agenda okugula ettaka biki byalina okugoberera nga tannaba nakulisasula. Kituufu. Actually senga nalese ne kabodi kange naye ekisooka lwaki ettaka mubeeramu nnyo obufere. First of all kyekyo ekintu nga kyogambye. First of all ettaka liri in limited supply. Tebagenda kwongera Uganda tegenda kweyongerako budene bwabo ligenda sigala bwe lityo naye ffe tugenda kwongera okukola ki okukula okuzaala kati guyo nina omwana naye alikula naye nazaala abantu so population will keep increasing naye ettaka lyennyini obugazi bwabo terigenda kweyongerako. So kitegeeza emyaka n'emyaka ettaka lijja kubeera naki ne demand. So it's something buli omu kyakolera n'agamba at least netaaga ogulayo ettaka. So kyova olabanga they usually really take advantage of people kwekyo kubanga jjo liri in high demand. So otukyewala etya kati ekimu ekireetera ettaka lyaffe naddala erya Uganda okubanga also nalyo lirimu obufere ennyo is because of first of all abantu abasinga tebamanyi nnyo by'amataka oba tebatwala budde kubitegeera ate n'ekirala tulina kati nga land tenure systems zibuzaabuza oyinza obutazitegeera kati tulina ettaka ly'ekyapa n'olira nti okay ate waliyo customary land ate waliyo private mile land ate waliyo erya kabaka ate waliyo customary ate waliyo erya liizi. So omuntu abulijja agamba kati wali eririwa naye abasinga baagala nnyo guloba kibanji bino ebya kibanja then n'ekyapa. So kitegeeza olina ogezaako okubitegeera n'omanya kiggwe kyoyagala era kitegeeza ki. Waliyo n'erya liizi omanyi kye litegeeza oba gwe oyinza okugenda n'ogula kati waliwo ab'ensambya simanyi oba babirabako baagula ettaka naye ettaka lye baagula lyali lyaki lya liizi oli baali bamuleasing ate ye n'atunda n'atunda kati ne bazimbyewo amayumba gaabwe amalungi bazaaliddemu abaana bakuze bajja obbagamba nti kati liizi yakola ki yaggwako ne bagamba ate kiki mutegeeza nti liizi yo liyaweddeko ate actually mu mateeka lwakuba kati of course maybe bayinza obbasaasira musaasa engeri ebirimu ebya church naye nga mu mateeka gennyini baba balina okuvaako kuba it's lease erina egundi kiba kitegeeza gwe bawa liizi eyafera bano ate ayinza okuba teyabafera naye nga kyetugambye abantu tebatwala budde kumanya olina okumanya lino ettaka lyengula lyaki is it private mile land oba lyakyapa lyakyapa oba lyakibanja kitegeeza ki ebyo olina obimanya ng'obibuuza. So ekimu ekireetera ku bufere nti tuba tetumanyi ate n'olumu nga bwe tugambye bayinza okuba nga tebakufera naye nga ggwe tewatwala budde kunoonyereza naye kati omuntu ali abantu naddala agenda kukwekwasa nze nali ku kyeyo mama naŋŋamba gundi atunda ettaka lyawana ab'obutiko batunda naye batunda nga famire ekyapa weekiri kumbe ekyapa baali bakiteeka ate mu banka yakiteekako caveat kati gwe bw'ogula osasula bano kati kiringa bw'olwala
kaŋŋambe olwadde oba olwadde ne bw'oba olwadde musujja n'ogenda n'ogamba maama mami ndi mulwadde mami n'agamba mira kino na kino na kino naawe n'okola ki n'omira mami musawo mami si musawo kati kyekimu ne mami bw'aba akufunidde ettaka kirungi mami akufunidde ettaka naye mami si saveya si looya mami wamala okufuna ettaka genda funa saveya agende for example nyinza kati obufere obuliwo nyinza okutwala kangambe Shamimu kututte ku ttaka n'enkulaga lino okitegedde gwe n'osiima lino naye ekyapa kyenkuwa kyawano okitegedde so yinza gwe okuddayo n'ogamba n'ekyapa nkirabyeko biki naye ng'ekyapa kyenkuwadde kyawano era nga ddala ekyapa wekiri naye kyawano kati gwe nga Shamimu atali saveya gwe tosobola kumanya nti ekyapa kye bampadde kyawano oba kyawano ettaka tebaliguziza maaso funa saveya apime ajje ne mashini ze bapime bakulage nti ddala ekyapa ky'olina ddala kyawano so kitegeeza togezaako oggula ttaka nga tolina saveya tutya nnyo teekamu ezo ssente z'aba profession ba saveya kangamba oba 5,000 oba kakadde zaakusabye naye ogenda fiirwa obukadde 10 obukadde 2 3 5 so first step yena ku identifying the taka funa surveyor ate a professional surveyor a licensed surveyor agende akulabire taka bilimu nenjawulo mbye surveyor licensed surveyor mufune agende ate ne bwoba ofunye surveyor era gezaako funa surveyor ng'omanyi nga luli we twali tugambe era omuntu alina akulinyanga ajja swala mukuba luli nabadde ku mukolo omukyala nanyumiza nti ddala waliwo ne surveyor omulala era naye yabikola nemwa yali surveyor nti surveyor cause nacho naye nga funa surveyor at least agambe nti ddala ekyapa kino kyoguze olabye wano osiimye wano era ekyapa kyaki kyawano era akebere ne mulanzi nti ddala ekyapa gyekiri ate ddala ekyo ekyapa ddala kyani kya Shamimu kuba naye oyinza otuukawo nga yes ekyapa okina naye ate nga oba Shamimu aliyo Shamimu mulala ebyo nabyo bibeeramu so anyway inofuna surveyor akole proper due diligence sigwe gamba nze ogenda kwegulira ettaka gwe bwogendere ku kyalo obuzebuze lina ettaka lyani lya Shamimu Mayanja naye ate nga yes mulanzi era muliyo yes mulimu Shamimu Mayanja naye aliwa nabo abamu olumu bafojinga so you know kuba serious simple yes kwa sente zobo zikolera ettaka najje wa Noru open book okugula nengula ettaka lyange nendisasula nina ekyapa kyange bakimpadde abamu babawa transfer forms by now najje wa Noru osobola omuyambako omutaguze kugwa ettaka it's okay naye okumuyamba kutya like mugira mukolera ku transfer forms akyuse ekyapa kina kiteke kati tulina abasurveyor abasobola okkikolako naye nga tumu advisinga ng'era tonnaba kusasula sooka ofune surveyor era musooke mugende nga tonnasasula kasente ko nga tonnakasasula surveyor alabe actually tosasula ssente zonna nga tonnakola ki search omanyi waliwo abatunda ettaka ne bakupa pyasasula waliwo alyagala ttaka lingi era oba balyagala ettooke balitwale omuntu waba takuwa time kukola due diligence waba takuwa time kuleeta surveyor lwaki aba akupa pya ettaka tebalitunda nga ki nti nga nnyaanya nti zigenda vunda so omuntu at least akuwa obudde oleete surveyor wo akole due diligence osasule so bano usually actually n'obufere bubeera nnyo mu kukupa pya eno hot deal biki ate ne hot deal ezo muzeegendereze waliwo ataka alina ebizibu ebyo alina ebizibu muzeegendereze gwe lwaki oyagala kugula wa bizibu nti baba batunda layisi anti kati omwo mwe batera okubbira kubanga ogenda okugamba munagamba wano ekira ninawo eyasatu teriiwo atunza kizibu bakunnyonnyola newaba alina ekizibu ekyatwala agenda kuwaayo kwasatu newaba so anyway oba alina bizibu oba talina bizibu first step don't be rushed have a surveyor ajje akole proper due diligence yes tokkiriza nnyo omuntu kupapusa nnyo balitwala biki ate then togula nakubano kati n'ekirala abantu bye batera okungamba mbubangamba ekyapa kijja kivaawa
kivaawa kibadde bwero oli yalinnya nakyo n'agenda nakyebwe ekyo kuba nagenda n'ebyapa byange nga bali wakasibesi kakati nekugamba gwe bw'osasula ngenda bikuweereza ndi mu America ebyapa ngenda biweereza gwe bagambe ekyapa kituuke nze nsasule lwaki oyagala nsasule ng'ekyapa anti nena nyiri kyapa teyeesiga nti bw'oba tosasudde ekyapa kino kidda mu mikono gy'abantu baateesiga ate batya abali mu kutunda ettaka lyo before nga tonnasasula ettaka lyonna naddala erya kyapa omuntu waba talina kyapa totawana kukola ki kusasula ssente zo omala labako yes mala laba kyapa surveyor nga amaze verifyinga bulungi akoledde due diligence n'osasula vamwe wegamba nti bangamba ekyapa kijja kivaawa ekyapa olina okubeera nakyawo n'osasula ate togula ttaka bino likyali simanya mu ba administrators eryo nalyo lyewale okujjako ng'oli bano abantu abalina ssente zaabwe nnyingi ne waba anakoze loosi abamu of course in that period kati waliwo ababayamba abali mu business nti yajja bayamba aba processing ebyapa bidde oba mu baana b'omugenzi abaana b'omugenzi batunde kati gwe ebyo tobiyingiramu noonya awalala tobiyingiramu ate kati ettaka likyali mu mikono gya administrator bagenda twawulizaamu fe abaana batuweere ntutunde bagambe basooke beekole ki beetereze ojja kukomawo wonaaba okyalyagala so togula eryo ttaka lirimu process mpanvu straight forward lyerina ettaka ekyapa weekiri kola due diligence get a surveyor weewala okuyingiramu ebyo ebintu okujjako ng'olina ssente zo n'obiyingiramu n'obayamba n'obafunira ebyapa naawe n'ogulako ekikyo yes so ettaka kintu kizibu nnyo era kintu kyakwegendereza nnyo abakazi bangi abakaaba naye abasinga okukaaba abagula ettaka ly'ekibanja bwe mba ngenda digula nina kumanya biki mu mutwe gwange ate eryo ettaka ly'ekibanja ddyo sijja ddyogerako nnyo kwaffe tetudidiringiramu ate nange era liri a bit complicated so siritegeera bulungi nze kimu kisigala ligamba kibanja simanyi nti oba bwensasula ne bwe mba maze basigala tebakyammanyi ate saagala ddyogerako nnyo kuba ffe nga ffe tetulikolamu ate kwegamba bwe totunda kibanja wesiba nnyo twagala titled land yes kuba naffe tetwagala nnyo okubeera mu bintu biri a bit complicated nti twagala nti yes kyapa weekiri osobola ogenda mu lands ne weekolera search yo ne surveyawo yes naye ng'ate nalyo sibbi bambi sibbi saagala kudiscouraging abantu bw'oba olitegedde bwelikola newelitambula lwaki mmwe Noor abantu abakutunda amataka naddala mu bakyala bagulira mu kibinja bwe mumala nga mugaba ebyapa ebyo mutuuka nga temubawa kyapa kiri mu mannya ge baani abo nga bwe kituuka alina okukyusa atazze mu mannya ge mpozi abalala nga buli omu bamutemeratemerako nga bamazeeyo buli omu ne bamutemerako nti Noor transfer forms zo ziizo naawe transfer forms zizo ziizo lwaki omuntu oba tebamusaba lumu ssente n'amanya nti ekyapa bakimuwa kiri mu mannya ge kale kati ffe bwe tukola tukuwanga because twagala kustressinga ate tukuwadde ettaka ate olina odditransferinga ate kati ogenda ononye surveyor ate akola etya ate kibeera na more expensive naye wano tukikolera mu group kibeera cheaper actually reason lwaki tukola nnyo ezo land saving eza group nti buli kimu kibeera cheaper yes nti ettaka lyogenda okugula lyosavingidde wona aligula definitely ligenda kubeera cheaper than omuntu agenze yekka n'agula ne surveying fees zetugenda osasula omusurveyor kubanga waba agenda kukolera ku bantu 100 kigenda kubeera cheaper than one person naye ffe kyetukola yes tukuwanga ekyapa kiri mu mannyago nga kisoma mannyago agali ku ndagamuntu yo because we want to make the whole reason we are doing this is to make life easy kati lwaki tukuwa ekyapa ne transfer forms kati otandikirewa badde manyi wajja waffe tukuyambe so tukuyambira ddala paka ku end era wetugamba nti kati tugenda gaba byapa kibeera mannyago so omuntu okyusaze mu mannya ge kyetaaga ssente nga mmeka ekyo kibuzo kirungi naye kisinziira ati jjukira kati buli ttaka kati waliwo agenda okugula ettaka kangambeera $1,000,000
omulala agule ettaka lya million 5 omulala agule ettaka lya million 10 kisinziira ku value y'ettaka kubanga jjukira ekireeta bw'oba otransferinga mannya gange okuzza mu mannya go kuliko omusolo stamp duty ey'okusasula right now eri 1.5 naye bayinza ojjongeza to 3%. Actually alina ekyapa nga tonna kitransfering agezaako kitransfering amangu. So ekireetera difference is because of that tax. Yes. Nti ate kati bano abagula wansi million 6.7 anti era okola percentage 1.5 times that the value of the land. The value of the land, of course, kati n'omusurveyor agenda obikukolerako n'akuteerako fee. Naye ekisinga okuleetamu difference is that tax ebeerako okutransferinga. Ate n'ekirala, value of the land is different from the price of the land. Kati mbuze enjawulo eriwa. Enjawulo eri ki value y'ettaka ne price y'ettaka. Price y'ettaka si yo kuba nti nagula 7. Kati value y'ettaka ebeera ki? Kati value baba temumbala nti no ligenda kumalawo bbanga ki? Okumalawo bbanga ki kutya? Like nti okusinziira kale mu kifo mwe liri. Si ye value. Kati value y'ettaka. Kati nga biri bye tugambye bano abagamba kale oba kuguziza nina ekizibu. Kati ettaka liyinza okangamba oddinguza million 10. Naye nga actual value of that land is maybe 40 M. So baba calculating they will base on the value, not so much on the price. Though lumu price ne value biyinza okuba byebimu naye also biyinza okwawukana. Okitagete? So kati omuntu ali eyo nga omukyala ali mu kusonda kasente ke agamba njagala kugula ttaka ayinza kutandikira kulowooleza mu ssente mmeka naddala ng'ali mu kyapa n'agamba nga tayagala kuba kati ne muntu baziba bagobayo kuba badde basinga ddaga akanfunayo miliyoni zange 4-5 singa omumaadhi oba omukyala ali atandika obulamu bwe agamba kuba kati bagamba okubala nti oli mugagga olina okubaayo n'akataka ayinza kutandikira mu ssente mmeka ez'ekyapa no ekituufu ekiriwo actually ssente zonna zigula ettaka by the way. Oli serious? Sente zonna zigula ettaka. Question is wa woguze. Esente zonna zigula. Olina okumanya. Just akabuuzo nti wa woguze. Ke kabuuzo akaliwo. Naye nga zonna zigula. Naye wa woguze ate ettaka ki lyoguze. So bugazi ki? Kati bugazi ki? Kati ettaka ly'ebyapa litandikira ku 50 by 100. We litandikira ye standard plot ey'ekyapa era okutandika okugaba ebyapa it's 50 by 100. Anything below that tofuna kyapa. So amataka mwegali waliyo naga 3.5 nga lya kyapa really gabeerayo. Naye nga kyedi kyeŋŋambye wa waliyo n'eza miliyoni 2 kyekyo. Era nga sala akusekera kuseera ate n'ebintu by'amataka sibyangu ebirimu ebizibu bingi nnyo omuntu kati tujja kugandoza ku business ebyamataka tubireke amazimba ennyumba n'akola ki ne bamusenda. So that's why wagula ab'ekika abali tebannakkaanya nange kaakati gwadde baakusalirako oli yabba. Kyova olaba kyekiri kye twagambye amataka ge agakyalimu enkaayana simanyi ab'ekika tebannaba kwesootinga gesonyiwe. Waliwo nze agula ngula ku open book properties. Open book yalanze nti banaye tulina estate muteeka mulimu nti omuntu bw'akozesa ettaka lyo by the way emyaka okwera 12 nga tolikozesa asobola okugenda mu mateeka n'afuuka bonafide owner of that land. Abeera bonafide, I need to confirm that word. Naye nga kisoboka. So togula ttaka ne weebaka. Era mulimu olina oddikozesa. N'olwo ojja kunzita.
togula ttaka n'olireka yes kyekikulu kya tolireka nzije tekose nnyo likozese nsimbe mu kasooli simbamu ekintu tolireka kuzika ne libeera abantu bajja kujja alibeereko ojasanga ng'omuntu yazimbawo dda akayumba kaawo atudde ne famire ye yagireeta ogenda obbajjawo bakunoonye ne gy'osula okitegeera ate yesu osobola batwala mu kooti bikino mala n'obasinga but that is a lot of time a lot of money so kitegeeza woogula ettaka lyo balikulaze nti lyerino okonfaminize ne sabe bakuwadde ekyapa ne gazeeti yes likozese tekawo omukuumi beera ng'olina omuntu akulabiralabirawooko abo baneiba yogera nabo okiraba oba bagambe bakulimira ate nabo bwe baba balima oba obawadde okulimirawo sikusanga nga balimyewo ate kofi bwe baba basezeewo kale kudikozesa kulirimirawo ebijanjaalo ebivaamu amangu kuba ndabyeko abeerega n'abantu beyawa nti gira nulo mbeereramu awo nze mbeera mu kibuga n'agenda okujja obbajjawo ne oleka bakolimira oyo okitegeera n'ajja ekiro ne bamutta okulambula ku ttaka aye ettaka nalyo kizibu nnyo nnoolwo buli kintu kizibu nnyo kwegamba omuntu tamanyi kikyayinza kukola naye tujja ddisobola anyway teriri very complicated bambi ate saagala tutisse nnyo bantu teriri very complicated bw'oba olina kubanga weeyigirize ate like ngamba nnyo abantu let's educate ourselves gera ku internet olina YouTube get at least owulirizeyo obu videos nga butaano ku mataka ojja kuba at least olina idea kati wuliriza educate yourself baleme kufera lwaki omuntu aferebwa lwakuba information tetulina information ate naddala ffe abakyala twefula nti ebitaka tetubimanyi tubitya nnyo sina bize jasimbu tuli awo tubitya ebyamataka byabasajja awo gye bajja okubbira biyige manya what are the tenure land systems in Uganda zeziki wemba ngendo oguleta of course ujja kwa tubibasomesa wano naye bimanye wemba ngendo oguleta kantandikirawa bimanye ekyapa kifaanana kitya kimanye wali omuntu nga tamanyi kyapa ate oba tokidigulangako ettaka oba okimanyi wekifaananamatala artist oba olina wewakirabako gwe Shami mulowooza abantu baba babiraba ebyapa tumanyi kyapa bwe kifaanana kisoboka mukwano yes oyinza okuba okimanyi bwe kifaanana naye omanyi details kyezitegeeza manya obugazi bw'amataka ettaka lyenkanawo obugazi ate ettaka tebalipimisa maaso tusobola kujja nogamba kati wano ziweze tezinaba olwombo abakubuka alababula binagamba you have acre of course ekyo okuteebereza nsobola okuteebereza nange nti yes eyo 50 by 100 but to be accurate surveyor okay so munzikirize mberekereze olunaku olwaleero Nuru tugenda mukomyawo atubuulire nina omukyala gwe nabadde naye wano nga nkaayana naye nga ngamba talina capital naye ng'alina ky'amanyi okukola mu mutwe ekyo kirungi abaana oyo ye capitant ne mugamba ate ngamba otya nti olina capital ng'otambula naye buli lunaku tandika leero bw'oba nga wayiiya n'otandika ekyo eky'omu mutwe ate nga wali olabyeko nga kikuwa n'okkuwa nti sirina ssente zigula bikitandika ne mubuuza naye ng'ate olina omwami ewaka nti ye akuwa ssente lunaku ez'akameza nti ye ofisaako nti ye lwaki z'ofisaako tutandika n'ogula so njagala ojja tubuulira ku lunaku oluddako nti nina kuba ne ssente mmeka okutandika bizinesi bizinesi bagitandika etandikira mu bwongo etandikira mu ssente etandikira wa kuba buli mukazi ajja mu bokisi omutwe gwo gwe mwavu tegusuulo buli mukazi ajja mu inbox yange ngamba talina capital simanyi oba namwe mukifuna ono eddaini nfuna abakazi nga 3 ng'agamba talina capital but ate naffe tetusobola capital kitegeera ate kati abantu bawati nabo bamuwa capital era tajja laga nti capital gwe mwampa yalaga wano capital asinga nga bwe tugambye atandikala wano naye tujja kyogerako n'abantu balina amasimu nesimu yo yenyini capital tebakimanyi so njagala mberekereze tugenda olina okubeerako buli woolaba akafaananyi nga tukataddeyo nga kaliko Nuuru ng'oyanguwa ng'odduka ng'olaba kiyamba ggwe omukyala omwami ate abaami mubeereeko nnyo kati mmwe bwe mugamba abakyala bammwe bawulira mangu okusinga ffe nga twogedde kati omwami bw'obeerako n'ogambawo kati newaka asobola okukolerawo muyambeko akolere ewaka aleme kuba aido olinayo akaterekeka
akatalekeka babeereko tugenda kuba tusoma tusoma ebya business buli week tugenda kuba tumufuna omulundi gumu neyanziza mukwano we bali kukkiriza weereza abakyala bano abakyala beetaaga buli lunaku okuba nga babajjukiza bambi so Nuru yakkiriza okuba nga abasomesa buli wiiki omulundi gumu wano ku Executive Media neyanziza nnyo neyanzeege nammwe mwebale okubeerako nga mulaba musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.